kunte gaju omwana ono yasuzeewa ono mwana yabadde jokala webale kola webale butakowa kicha kiri mbarara neyanze ekiri mbalala bwotuuka mu naddala kati ffe emmotoka zaffe zetutambula nazo eza salt media ziri branded very well kati bwe tutuuseemu abantu ne balowooza oba olukuŋŋaana lwanca naye nga tugenda kubeera embalala omwezi ogujja zigenda kubeera ennaku z'omwezi 26 era wano wendi ndi ku mayembe g'ente embalala eno ente gye mulaba bagiyita lusiina yaliko olutalo olw'amaanyi nga bagezaako okulinovating ekifo kino era lwali lutalo lw'amaanyi ne bagijjako nga baagala kuteekawo empya naye mu kiseera kino eno gye mulaba y'empya kubanga yaliwo amayembe gaali tegaliiwo kubanga kino kye kijjukizo ekya ankole oba mu mbalala ekiraga nti eno y'ensi y'amata n'omubisi gw'enjuki naye nga ennaku z'omwezi 26 buli woyita wano mu kibuga eky'embalala of course buli omu yeesunga ekigenda okubeera ekakyeka mpozi olunaku olweggulo ate ekintu ekyatusanyusiza ababadde ku mikolo egya lukundo egumeho ekabaale kwe kuba nti Jeno Kale Kayihura yali akulira poliisi ebiseera ebyo yasobodde okuba nga alabikako ku mukolo ogwa lukundo egumeho n'omusumba Alozias Bujingo era omusumba Alozias Bujingo kyenyinza okugamba nti oba yeyatute sho kubanga yasobodde okubanga asaba esaala mu nnimi bbiri yasabye mu lulimi Oluganda n'asaba mu lulimi Olunyarwanda kati abantu abadde boogera abasinga bali tebafaayo nnyo okulima Olunyarwanda ate nga delegation yabadde abantu abavudde e Rwanda zabadde baasi ziringa 6 kati nga abantu boogera naye nga wali tebawulira lulimi lwabwe so Pastor Bujingo n'abagamba nti engeri tuli ku mawanga abiri omukolo gwa mawanga abiri Uganda ne Rwanda ngenda kusaba mu Luganda then nsabe ne mu Lunyarwanda kati bwe yatandise esaala abavudde e Rwanda baakubye engalo ne bawanika bendera z'e Rwanda ne Uganda so omukolo gwabadde mulungi nnyo naye nga wano we tuli embalala of course ebisingako tujja kubanga tulibatuusako olunaku olwaleero mu mawulire naye nga mbalala yatandise dde okubanga efiiringa kye bayita olukuŋŋaana lwa House of Prayer era nga lwe lugenda okubanga lugulawo enkuŋŋaana zaffe tugenda okubanga tutambula ng'oggyeko lwe twabadde nalwo ku lunaku olwa Good Friday embeera y'obudde obukuba butandise okubanga bufuuyira obutonotono naye ng'ebyentambula eno tewabeera akaliipagano okuggyako abantu okubanga bakeera okuba bakola emirimu gyabwe njagala kubanga mbazaayo mu studio ebisigadde tujja kubanga tubibatuusaako Godfrey Mwebaze Edin Subuga ne Peter Bunyas tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako embeera yonna gye tunaba tusanze mu bibuga ebya Uganda ebyenjawulo oba oli awo n'ebweru w'eggwanga yonna tujja kubanga tutuukayo kambazeeyo mu studio ate mugende maaso n'okubanga muweereza bana Uganda.